nange mbalamusizza mwenna bannayuganda abali wano. Rita, how are you? Mwami Katongole, I salute you. Shafik, nkulamusizza. Harvest Towers, omukyalo ono wadduka. Emirates Islamic Bank, Airport Road, Emirates. Ate yo biki? Shafik ali ku airport. Doka, nkulamusizza naawe. Kakati Rita, nze kantandike bwenti. Nsookera ddala okwetondera bannayuganda ku nsonga za Honorable Nabiira ne Mwami Sempala. Mwami Sempala yatukutte obwongo n'atuvuga speedi n'atuvuga ne tugenda ku kataka. Naye Madamu Nabiira yazze n'agezaako okutuzza ku kolansi. Era ekyamazima kiri ne tutegeera bingi. Ekisookera ddala Mwami Sempala yakoma mu siniya 2 mu by'okusoma. Kitegeeza nti amazima gali nti okuyiya kwe kwali kutono. Madamu Nabiira yamukubiriza paka lyagenda mu siniya 4 ey'abakulu. N'agimaliriza. Era Madamu Nabiira n'abanga kulwokuba bwe yava mu ssomero, Nabiira yafuna omulimu mu Cairo Bank. Kati yali afunamuko ku busente, obusente bwe yajjayo eri bwe yali awa omulenzi ono. Ndowooza Nabiira naye yali abaze amaanyi ga famire nti ayagala ayingire mu famire eyo. Yensonga lwaki yeesibako Mwami Sempala. Ekyamazima kiri nti Nabiira yabadde ku live ne Deus ne batulaga evidences zonna nga mu buli ngeri. Madamu Nabiira yali sponsor wa Mr. Sempala. Mwami Sempala yali nga bw'obeera n'omukazi omugagga atalina budde nga gwaliwo gwalina obudde nga buli kintu batuma ggwe. Yali akolanga messenger kubanga yamuwaako n'omulimu ogw'okumuvuga nga driver. N'alaba nga ali mu kuleva eswala nti bbawe yamuvuga. Omukyalo oyo n'awatanya bingi nnyo. Ye yatwala omwami oyo yamutwala mu Amerika nga eby'e Kampala biganye. Era ng'atulaga ati e Kampala yali addusayo omuddusi kuba bali bamusiba enkya n'eggulo. Ng'abikoye eby'okubeera nga buli kaseera amubeiringa out. N'ayagala omwami we oleda amuzaddemu abaana amusindika agenda ati lisiti mu Amerika awumulemuko. Ne mu Amerika gye yalaga era Nabiira yamufunira w'atuukira. N'agenda omufunira omulimu. Era n'okufuna visa Nabiira yagyezizikamu. Kulwokuba yali mukazi muyigirize akola mu banka ebintu bwe bityo. Kaakati obuzannyo bwonna bwonna okutuuka okuva mu Amerika okugenda e Canada, Nabiira yatwala Mwami Sempala e Canada. Yakola empapula ze nga member parliament. Parliament n'emwesiga n'emukolera recommendation Mama Rebecca Kadaga. Nga basindika Nabiira agenda ku holiday, Nabiira agenda ne famire ye. Bawummulemu. Era ne bagenda. Era Mwami Sempala okutuuka okufuna empapula za Canada yakozesa mu videos nga Madamu Nabiira bamutulugunya bamukwata ng'ali mu FDC. Nti olaba yono mukyala wange, mukyala wa Arua, mukyala wange bamulemesezza okuyingira. Ebintu tubwe bityo. Kaakati Mwami Sempala n'afuna empapula mu buli ngeri. Madamu Nabiira yali alina okufuna ki? Empapula. So si mukyala mwami gundi ati onawandiise wano nti mpa Rita yanzije ku mulamu. Ebigaba byawandiise nange binsobedde. Rita simugaba. Rita kagwabo tuli ku ki wano? Bannange Rita simugaba. Kaakati buli kintu kyonna Madamu Nabiira yatulaze n'ennyumba ye Canada bagifuna batya. Nabiira yatulaze engeri yasindikangamu ssente. Ne ssente zeyasembayo okusindika gyali $10,000 $.
Nabiira ng'azisindikira muzeeyi Sempala. Azza asindika ssente nnyingi, mutwalo, 15,000, buli kimu baakitulaze. Ne emails Mwani Gundi ze yawandiikanga nga yeegayirira Nabiira abeereko obuyambi bw'amuwa. Shows that she's family oriented. Yes, ne batulaga n'okutulaga engeri mwami Balyamuleeba gy'ayingira mu ssaga y'ennyumba. Nabiira mwami Sempala yasinga ennyumba eyo mu banka. Yasooka gisinga mu manerenda. Madamu Nabiira n'alwana n'asasula ssente ezo nga mwami Sempala zimulemeredde. Bwe bajjayo ate ekyapa, mwami Sempala n'akwata ekyapa n'akiwa muto we gwe bayita Ntege Ssebaggala. Abeera mu US kati yeewolereko ssente. Bwe yeewolererako ssente era Ntege ssente ne zimulema okuzzaayo. Madamu Nabiira ku lw'okuba yali memba Parliament n'atya okubeera nti erinnya lye ligenda kuvuga nnyo nti bamukasukidde obuziina ebweru. Madamu Nabiira waatuukirira mukwano gwe Balyamuleeba. Omukwano gwa Nabiira ne Balyamuleeba gwajja bwe guti. Bwe baakolera Madamu Nabiira yakolako ekibiina ky'ebyobufuzi wadde tekyatambula nnyo. Ne mwami Balyamuleeba naye n'akola ekibiina ky'ebyobufuzi. Ne Muzayi Bidandi Ssali baabikolera mu tayimu y'emu. Kaakati ne batuuka ne baagala okukola coalition babeere nga bakola ekibiina kimu. Mwami Bidandi Ssali bwe yabayita, mwami Balyamuleeba ne Frank Gasumba bonna mwe baali. Kati ku lw'okuba ono yali big customer of Equity, ssente za university zonna kwe zigenda. Ye n'agenda n'amuteerayo akabega nti omukyalo ono ennyumba ye temugiteeka katale, ennyumba yaabwe temugiteeka katale. Nja kumuyambako okusasula ebbanja bwe binaaba bigaanyi. Ennyumba ne bagijja katale. Era mwami Balyamuleeba ye yakwata ssente n'azisasula nga bajjayo ekyapa. Mwami Sempala kye yawaayo muganda we yeewolereko ssente. Kwegamba Madamu Nabiira bazze bamuvuluga bwe batyo. Era ennyumba eyo mu kugimaliriza Madamu Nabiira ye yagimaliriza. Wabula ettaka lya mwami Sempala. Ettaka lya mwami Sempala lye baazimbako. Bwe baazimbako akayumba kaali kambwa. Kati Nabiira ku lw'okuba yes, twongereko kano twongere wano tukole bwe tuti ennyumba n'efuuka ey'akabi. Kaakati mu buli ngeri essaawa zino mwami Sempala kyamulidde era yalimbye ensi. Yatulimbye nti maama wa Nabiira asula mu nnyumba eyo gye baamugobamu. Ekikyamu kubanga ennyumba eyo ze zimu ku apartments bamuva Bulaya ze bapangisa okusulamu mu holidays. Baazikolamu apartments. Era baazisalamu apartments 2. Ennyumba eyo ya $57 buli lunaku okusulamu. Kati ne neebuuza ekibuuzo, maama wa Nabiira Muzayi Sempala agambye asula mu nnyumba eyo, asula mu luumu ki? Kitegeeza mwami Sempala yabadde anoonya public sympathy. Era ekyamazima kiri nti ennyumba ey'e Canada lwakuba nti nno mwami Sempala ye yagigula nga ye ali e Canada alina empapula z'e Canada naye nga ni actual sense ssente zonna zaavaawa Canadian woman. Ya Nabiira. Ate in fact bwe tukitunulamu okugendako ewala. Mwami Sempala yali mupya e Canada. Rita nawe omanyi omuntu atannaba kubeera integrated bw'abeera. Tosobola kugamba mbuno omuntu yakamalayo emyaka egyo gyokka simanyi musanvu simanyi emeka nti aba asobodde okugula ennyumba eri worth $3 million. Naye kiraga nti ssente ezo zaali zirina we ziva.
So njagala bannayuganda mutegeere mwami Katongole ngojja njagala bannayuganda mutegeere nti madamu Nabiira yayagala nnyo famire ye era n'ayagala okusitula omusajja we naye omusajja we n'akozesa obukujjukujju bungi. Madamu Nabiira yali badde mugagga nnyo nakati ne Nabiira ayinza okuba alina ensobi kuba naye si malayika naye ate mwami Sempala naye ate mwami Sempala yatulimbye era nsaba neetondera ensi Nabiira oli kyali wange nsaba onsonyiwe they brainwashed me ne bankozesa ensobi. Kakati Mezaya Wangi. ensonga yogeddeko naye nze nina ebibuuzo byange. Ekisooka nja kumenyawo statement gy'okoze n'ogamba Muzeeyi Sempala yakoma mu senior 2 okubeera nga yakoma mu senior 2 amagezi ge gaali matono nnyo. Abantu bangi abalina amagezi nga munnaye bakomana mu P4 ba P5 nga balina amagezi okusinga n'abo abasomye. Muzeeyi Sempala nja kusomesa wizi Nabiira Naggayi Sempala. Essaawa zino Nabiira script eno yonna nga bw'ogiraba gye yatandikira. Nabiira nga tannayingira parliament yali loyo eri bbaawe. Naggayi Nabiira nga tannayingira parliament yali loyo eri bbaawe era bbaawe ng'amusindika. Bino byonna by'owulira mbu yakolako mu biki ebisinga byakugattirira. Naggayi Nabiira bw'amala okuyingira parliament ekisanja ekyasooka n'akyusa embeera z'obulamu bwe n'atandika okulaba nga buli omu era bw'akola ng'abakazi bwe bakola n'alaba kiraasi wajjukira mu kanonjagala okayiseewo kabadde kanjokya lwakuba nvuddeko luli Rita mu nsonyiwe. Njagala na kino edimizayo okitegeere nti saga eno yonna okubaawo erinnya eryo lye mwogera mukyala wa Professor Balyamuleeba ya divorcinga Balyamuleeba. Ekyo temukyerabira kati waliwo ebintu bye saagala kwogera. Njagala owulirize bulungi. Nabiira Naggayi bw'ayingira parliament lwatandika okulaba nti kiraasi ya bbaawe eri wansi. Lwatandika okulaba nti bbaawe teyasoma. Lwatandika okulaba nti sente z'abadde aleka ntono. Naye nga Sempala Nabiira yajja mu bulamu bwa Sempala ng'amaze okutunuulira famire ne kye yali ayagala. Ekisookera ddala otunuulira saga ya Honorable Nabiira ne mukulu Sempala. Mukulu Sempala y'omu ku basajja abadde beekoledde ssente wano mu ggwanga Uganda era ng'ava mu famire ey'Abalatifu Ssebaggala Yabagina Santege Ssebaggala famire ennene. Mukulu Sempala ono famire y'abafeere bw'oba omwogerako mu bulamu bwa Nabiira Naggayi Sempala abulimu ne jinja ddene nnyo era nga temwalitegedde Nabiira singa taba kuba mwami oyo. Tujjukire mu mwaka ogwali ogwa 2020 ne 2006 Nabiira we yayingirira ebyobufuzi. Omukulu ono baali baagalana era mukyala we n'agezaako muyunga ewa Seya kuba obudde bwe yali alina amasannyalaze okulaba nti omukulu oyo ne yeekolera ssente ze. Bw'amala okukola ssente ze n'agenda ne Bulaaya n'afuna amaka n'afuna buli kimu. N'azimba amaka ge Munyonyo ng'omwami. Naye saga eno ngenda gitunulira bwenti nga Katongole. Ekisookera ddala abakazi oba abakyala si bangu. Honorable Nabiira emyaka gye yamala mu parliament ebisanja ebiwerako ddala
bibiri ng'omubaka wa Kampala ensimbi yaziteekawa era ensimbi yali azisaasaanyizaawa yafunanga ssente naye oliso nayogera nti naye yafunanga ssente awo enjagala kubanga Nabiira yali asasulwa n'ebyo byonna bituukako gaali maanyi ga Sempala era n'aweebwa ssente mu investment si zonna zendabye Nabiira Naggayi Sempala akozesezza obukumpanya okunyigiriza omusajja oyo era ndabawo okumutulugunya okutya Nabiira Naggayi Sempala bwaba nga amaka ag'emunyonyo nalaba nga yasooka neewujja ekiwojjolo ne Profesa Balyamuleeba nga kulikodiwe ekiri nti yali beeyagala n'ayita mu basima Balyamuleeba ajje Venasius bakumpanye mbwe amaka ago sima beewolerako ssente bakola kyabitwale omusajja n'akaaba n'alajana n'abannange enju yange ebintu byange babitwala olw'okuba Nabiira alina eddoboozi ddene olw'okuba Katongole kyoyagala okuŋŋamba Nabiira ebbanga lyamala ku nnyumba teyinaako kintu ku bbanga lyamala nga waga emyaka gyamala mu palamenti teyinaako kintu ku nnyumba eyo wuliriza bino oyo omuzeeyi mufeere wuliriza ebiwandiiko byonna biraga nti amaka gali mu mannya ga Sempala era mukulu Sempala bibaawo mu family kubanga yali head of the family nedda sooka owulirize oyo omusajja ogenda kwogera ninda kwogenda kuwa submission yo mpulira munnayuganda mpuliriza ono yeetaaga okutunuulira lwaki omwami ono alaajanye Nabiira n'amutuusa ku extent nga baatuuse n'okugenda ku faamu omusajja ono asobola okubeera nga talina nawagenda kusula wabeera olw'okuba Nabiira mugezi Nabiira emyaka gye yamala mu paalamenti yali badde taddukira Canada Nabiira emyaka gye yamala mu paalamenti yali asasulwa mu paalamenti naye sente zaafuna yaziteekanga wa bonanga bakolera oyo omusajja muyaaye omusajja tabangako muyaaye njagala owulirize bulungi nga mmaliriza abateekayaaye lindako ogenda kuwa submission yo lwaki ŋŋamba nti Muzeeyi Sempala si muyaaye Muzeeyi Sempala assets ze zonna emunyonyo bino byatulaze n'ebirala byonna byabadde atulaga kkiriza obagaana Nabiira yali bbaawe Nabiira yabadde ku live emu ne Honorable Muhammad Nsereko ne bamugamba Honorable Nabiira nyabo tubadde tukusaba Sempala ebintu mubijja mu kamera bwe mubijja mu mawulire babatuuze yagaye nedda tekisoboka oyo omusajja tekisoboka naye omusajja gwazaalamu abaana omusajja gwazaalamu abaana omanyi Nabiira bwe yali afaanana Sempala lindako maliriza ogenda kwogera wuliriza omanyi Nabiira bwe yali afaanana nga tannafuna Sempala ani yali muwadde kaadi obudde bwa seeya ataba kuba Sempala kati wuliriza abasajja banyigirizibwa ne babulako aboogerera mukulu Sempala yatulaze nekwata ku ttama neŋŋamba ya rabbi enseeno omusajja nga atulaga kyaji Nabiira ne bw'aba ayogera mu njogera ye akulaga ali arrogant talina single moment weyeebaliza bbaawe talina single moment wayogerera tuli emboozi y'aba Venasius Balyamuleeba bagifumba balabe nga batwala ebintu by'omusajja awo nno ensonga eno nga nyimaliriza Bukulumeza yajje njategeeza Honorable Nabiira ebigambo bino biwulirize oli bbaawe wamuzaalamu n'abaana kkiriza obagaana oba oli Canada oba otambuddewa kino ekintu kyakuweebudde omusajja okufoosingibwa okujja kati mawulire lwa mbeera zo sente zewakola mu paalamenti ebisanja 2 wazikolamu ki oba wazigulangamu balenzi mwadda mu nkudi
va ku bintu by'omusajja omusajja asobole okutambula neyanza neyanze Banange Dr. Travels tusanyisa okulaba bambi webale nnyo just mebo njagala okwebaza ku visas wafunidde abaana ez'UK abaana bagira ku convention y'UK kwebaza simanyi na kumanya nze najja kuno nga simanyi abaana bakuno bagenda kunfunamu oba ntandike nange obbakinyanga buli view neteekako ssente bakuba oluseke gokuba oluseke Doka thank you so much Dr. Travels kastonzigira Shafike South Africa n'omuntu alira obe Canada oba n'omusulira wano eyo ebira mirimu bismillah Shafike omuntu South Africa ebisigadde obindekere kale wulire ekirabo ekyo meza yansanyukiraako Mebo ina kyoyogera Katongole nsanyukiraako abantu muna Shafiki wange Birmingham Convention banaye tuuse fenga doka tukomokola applications this month. Reason being abasajja abo tebagala applications nga convention yenatero tuuka. So this month mwenna mubenga ba applying for Birmingham, now you have already submitted in your applications. Minus that, abasajja tebajja bawa visa bajja gamba towetegese kimala. Iyale njogera n'okubajjukiza convention ya Kate eya December nayo weeri apply invitations muzifune wakate oba tumanyi kyakukola jangwe wange nja kufuna invitation okuyambeko then tusubmitinge waka waffe nga mulungi nammwe mwenna abali eyo nga mwagala kukola passports mujje ku doka ffe waffe kyabwereere tubayambe tubakolere applications za passports muzifune bulungi temukyetaaga ba agent ate leeta kino no njangu ku doka tusanga wali ku shopping mall ku Park Royal shopping mall room number 105 au ku Buganda Road. We are always open from 9 to 6 mberayo from Monday to Friday. Enamba yange ni plus 25 musanvu 0 fenna tujja Rita ku Birmingham. We are ready. We have already packed up our bags. Tujja nsanyuse okubalaba mujje mu bungi mwenna naye nteerako Shafiki ku nnyonyi aggireko ku bana abajja ya lwakubanga nga 21 tugenda kubeerawo mu German tugenda ku HIV conference then wetumala August ate tuyingire Birmingham. Kale thank you very much. Ndi mugumu Madam Doka nzija mu inbox yo congratulations yafunye eno wese wa TikTok negwe bannange abana ate mu kikuba comes bambi Kale Rita webale Uganda bakwagala byonna byobakolera. Thank you so much. We are really proud of you. Webale nnyo baana bangi bakufunyeemu era baana basinga ba clients bange ba TikTok. They are really so happy. They don't know how they can thank you. Nawe gwasinga soko yongere mwaka namba yongera mwaka namba just bambi chokati nkolere kabiki muzikire mujeye ajeyo kwenjo musobolera kubanga kigana kunyambira omufuniro amina nze sina buzibu olaba meza yansanyukiddeko Katongola ansanyukiddeko nzaani obusobozi mbulina naye nonyansitulako obusobozi mbulino obutandika ninawo obutandika akayumba nja kajjawo ngende sijjabanga onalebo Nabira akabira ennyumba etaliiye nange And then bonna bagala sponsorship bank statements mujoka kuna statements asobola bayamba sponsorship nga nonji nga zili legit muje tuzibawe ku bay and some we kasoyogera Rita Kagwa eyinza okubanga naye abwerere. So all of you come muje tubayambe wano najjanga kirabo najjanga abasanga Bayamba Rita nga tonna malayo Doka mami abantu babuulire
nti we bajjeewo alina okujja nga beesabidde nako emikisa kuba visa si nnyangu balina okwesabirako ekyo nakyo kikulu. Obulango tubuyimirize. Ati ekyo kitu kimaze mbadde njagala just Doka anandeetere Shafiki Kakati Doka Edi nga tonnateesa wuliriza bakabampiseewo ngenda kusirika naye guno mukisa gw'oli mu Amerika kale nsirise mukama wange. Shafiki Rita yakoledde dda introduction. Ate bw'oyogera nnyo ojja kwonoona. Kale ssebo nsirise. So Banita kamalirize pointi yange Rita. Rita kamalirize enswera ebuuka na nswera. Nze kankubuulire mukwano gwange Senga Asidi mu kika ekyaffe eky'eŋŋonge mu baana ba maama bange teri yali abadde malaaya era teri alibeera malaaya. Nze mmanyi nti malaaya abeera mutemu, malaaya abeera mulogo, malaaya abeera buli kika kya kintu ekibi kirimu ggwe Senga Asidi kubanga wali malaaya India. Okay, tuyanziza okumugamba ebigambo ebyo Rema Rema omusawo omukuguke asomedde era mukwano mulungi speciality yo tojonoona bano abaana bagenda kuwabya abantu bakusiigire wano abaana obulwadde batandika otulimba otegeera ali eri adeka swap alaga kankale Yes, atandakala ngambe Senga Asidi. Senga Asidi Rita yagenda manange mulindeeko. Senga Asidi Rita yagenda Senga Asidi Rita yagenda Kampala n'omwetuningirako. Nze njagala nkubuulire ndi musajja muganda gw'oli munyangu wetuningire ku nga wetuningira ku Rita. Musirisa abaana bali mu kugula buswapu off counter. Kati wuyo ndeso omusawo Rema qualified musawo genda maaso Rehema Nedda musawo genda maaso nyabo obatino obaali banerita bane first of all thank you HIV sagala kunsiga sirimu kugina emyaka gye ntuuseeko amazima emyaka gitandizo banaye Rita, thank you so much for inviting me. By the way, you're looking beautiful. Like I will. supplement now. Kakati, there's one thing I know, Oyo mchala Rita nga wabagamenti yalaba results dada na mujanjaba nako. So are living in a denial. Sometimes Kati she's a public figure. Abera tagala abantu bakole kibategere. Obvious, buli muntu ayina kati buli muntu ayina history anyway. Kati mwami Isaiah simanya Isaiah. Ogambye mu twalino oba abantu bamu twalino mera badde ko ABC twalino kati nzo okubera longa nali mubbi. You understand? Buli muntu abera ne history being the fact ntino no muwala yeraze ku internet no agenda avuma abantu agenda abambira bono amalo na kwatono so tewadde respect so public tegena muwa respect nengo abanga Rita da mujanje bako na abera danga mulwali so she's just living in there and it's really sad people like that bagenda babera basiga abantu obo kitegera so she agezaako like okulaga okakasa nenga deep inside she knows nti mulwadde atenga kati kuno mulemba abantu bakyafa ojja kumira abantu bavudeyo ne ba acknowledging actually ndi mulwadde biki and accept you obeerawo ne kati yakoma okubatiza abantu biki and then people they fall into the trap and all that obvious omulaba nze mulaba engeri gyalimu era I can confirm that engeri gyalabikamu I don't want to be judgmental naye engeri gyomulaba mu yenna losing her weight she has a long neck she looks weird. On top of that, which is really sad.
okitegeera so Mezaya nze kyembadde mukulu Mezaya nze mbadde ndowooza ku lw'obulungi omusawo asooka ayogere uliriza ku lw'obulungi bw'omukutu guno ensonga y'obulwadde tugireke Jindako, yes, Sebasti aizo kwa kuruvinga, munga abantu baffe bangi. Ekibuzo kiri osobola kufuna negative test results ng'oli positive. Siraba ekyo lwaki mukiremerako nnyo. What's wrong with answering that? Ekibuzo kiri very simple. Omuntu ali negative. Ate mwe insistinga nti ali positive. Is it possible? Is the question. It's possible because the swap gundi jako zango lina virology low, undetectable. Nkwadde wano answers nzikuwadde. Ziri ku government site ya HIV ya UK. Kwechiri swap tebazikozesera nkikulaze n'ekikulaga kiri ku government sinze nkitaddewo. Beba kitaddewo. Banna tokirabye. Tebakozesa zo swaps. HIV is virology undetectable. Namujjanjaba to the point nachogera dda nebera undetectable. Wakati yawonya mukama Yesu yamulabikidde naawona maybe. Banyabo ne basoba mutapinga screen musharinga n'okusharinga. Kati Katongole osekachi. Genda maaso lwa mushana. Kuna abana ba nurse kwebali tuba tuswala tulina ba nurse kuno UK qualified, Europe qualified, America qualified beba tulabanga tu discussing aka kantu ali kali minor kosobola tekako ku Google nola nti omuntu asobola kwata swap na DJ na gina nakola obo gundi tuyagala antigens the antigens kyogamba bana abasajja be batugamba bagula bamala nasoka namuswapinga aba yerimbye takola ya vein right akola buli swap byolina okubuuza. Ebe bikola ku lubuto naye ne ku HIV nayo okiriza results za swap banana Rita leto mulamu kati tukiracho tukiveeko kyekiwedde omulama gwa Mezaya sorry gwa nayo ne Mezaya abaddemu kubanga nekyo kyamutwaliddemu ne mukama tuyambe governor ze n'akiro nekirala Rita nekirala nti kati nga fena nga oyo gundi I understand where you're coming from naye sometimes I think the way how things are now, okuteka more like okusonga omuntu olugalo nti no that person is got HIV and all that, you're kind of discriminating. Do you understand what I'm saying? Yachikoze live nga clearing eyo gundi. That's not the public domain. It's a discussion. Remember, we are responding. It is a public domain. Ajeko obaagala tukakasa agende bagireko ddala omusaayi alaga tulage results. Okitegeera wabanga ddala ye kakasa nti n'omulamu agende bajjeko omusaayi omukazi mulwadde mwe mulaba obulago alinga sekajolya ne katebe byakola no you cannot leeta omulamu omulala baby banayo omulamu omulala gwetwavudde ku Nabila and Saga and Happy Saga ekwata tulina wizo simanyi bamwamu tulina prime minister ompya banaye njagala okubajjukiza tuna UK omulala yabadde ki omulala mulimu Angela Kalelo daddy weche ekyo nakiyise ebyo tuletagisa kuyitamu ku discussinga daddy we yali retired the flight captain Samuel Chwanuka naye yafudde alien yabaddeko twamulabyeko Canada sho yabadde okulaba nga batadde alien oyo kakati oba alien eyo nkulu nnyo omulamu ogwo badisagala okubuuse kakati Katongole agisookemu Lita omanyi sekawuka kaali kakulumye ng'okalaba okadduka. Ojjukira bulungi mukwano gwo Alien Skin bwe yagenda e UK ng'obudde obwo ali ku maanyi g'abantu nga Mesaya yakiwakana nti owekitiibwa Bobi Wine alina amasannyalaze ge yali ataapinzeeko ku Alien naye Alien olwagwa amasannyalaze ne galyoka gamukuba. Lita Alien Skin Fedel artist yagenze ne convoy yagenze n'abantu abawera nga amanyi kyagenda osanga Canada. Ya Rabbi abantu b'Uganda be Canada abantu bakyawa
Lita abantu bakyawa. Nakirisanze Katongole Mezaya. Tokumanya abantu Canada. Bakyawa alien skin. Nese kukyawa yenna. Obutebenga bukalu just ngabagala bambi kitata kinuzingisa Olaba confidence. musajja watu yagenza agamba kigenda kwata yatuse ku airport nga yekwatira akasimu akamwaniriza naye nga lya UK abakyala ab'amaanyi bajja ne bamwaniriza balita kagwa omusajja watu lindako maliriza omusajja ne yekwatira akasimu ne bamutwala asiba yeta lindako okubulire olimba siriko okutesa uliriza olaba Tina Ibastowa Bobby Wine mu diaspora ina amaanyi abatwale imanyi agammaliriza Mezaya omusajja atuse muwolo nga bamulegeza abaliyo nagate kisoboka neyegumya abantu babuze neyebuzaabuza ekyo kikulaga kimezaya oyinza kuzanyirisa manyi Katongole sirika mumpe kazindaalo kazindalo Katongole atulimba ekisookera ddala kibeera kya bugwagwa omuntu omwavu okuwala n'omugagga alien skin mugagga alien skin ava e Uganda nga bamaze okumusasula ng'ali ku zero balance oba lwamuguze omututte ayimbire omwana omu oba omuntu omu kiri kuggwe ye eziza abazirese ku akawunti bulungi nnyo ekirala alien skin e Canada yafunye abantu naye baakubye akafaananyi ne bakwata aka vidiyo ng'abantu bayingira buyingizi yes kakati njagala nyambe bwana Katongole alien skin gwe muwalana ave Uganda nga bamusalidde visa bamwegayiridde nga ne woteri gyagenda okusula bagimusasulidde bamusasulidde buli ekyetaagisa ate nga n'okumusasula bamusasudde omusaala Katongole gwe bofuna omukisa okugenda ku embase ogenda n'ebyapa by'ettaka okulayira bakulayiza oba todduki omuntu bwatyo Katongole omugendangako mpola kuba kyali kyo weetaaga nze ensonga lwaki wadde siwagira Bobby Wine naye muwa respect kuba alina kyatuukako nze kyesisobola kati Katongole ofaananye buli obusajja obwavu obw'oku kyalo obubeera obulogo obubeera obutemu obubeera ne fitina obutayagaliza kubanga nze nga Eddie Mezaya bwe ndaba omusajja Bobby Wine nga buli kimu akikoze lwaki nvaayo ŋŋambe Bobby Wine nti tasobola ng'ate kyakoze sikisobola bwekiri mbeera mugwagwa mazima Katongole nkwegayiridde tobeera mu gurupu z'abagwagwa Katongole taliwo yes omuntu asobola okulagira nti nzija n'abantu bana bonna ne babawa visa oyo omutanga tabeera grade yo bamubuuza ayagala mmotoka ki gy'ogenda ogendereramu ate ekibuuzo nenjagala mbuuze bano lwaki buli muntu awa grade UP atambuza fitina gundi ekivulu kyamusaze gundi edduuka lye lijjaggwa gundi tumuboyikotinge lwaki buli muntu alina kuwagira gundi atambuza fitina mwe mulitambuza projekiti mbatumiddeko Katongole muganda wange mulitambuzaako diraavu banange mulete Katongole yabadde avuddeko sinani uyo akomyewo yeewummuzeeko Katongole nze neewuunya habesitowa wallahi neewuunya batambuza bukyayi mu bantu nakola abatambuza obukyayi amaliriza agamba mpagira NUP kwekiri omwana alien skin ebintu byakoze mu mwaka ogumu abamu byetuluubirira okukola paka lwe tulifa okitegeera kaakati bwana Katongole ovayo tena ogamba ekivulu kyamusaze bw'atagenda agendako Kenya
Ne Rwanda. Bwana Katongole omanyi tiketi y'ennyonyi bwegula. Tukisusa nnyo ate kulangira nnyo Katongole Kenya. Anenda Katongole muntu waffe tuli mu tuleetanyinga tuli mu bintu tuli mu kumuyigiriza. Nti bannange abali wano ne bw'oba tobagira President Museveni olina okumuyisaamu eggaali ng'omuwa respect. Kubanga ebintu by'abaakoze bibeera bba omuntu tasobola tukulembera myaka 4 n'omuyita omugwagwa. Okitegeera. Omuntu tasobola kugaggawalira mu mwaka gumu n'omuyita omugwagwa. Ate ng'akoze bukozi ye alien skin. Nti kale kugamba n'abantu baba tebaaliwo si musango gwa alien skin nti abali e Canada baavu. Tebapromoting nekyakutteyo. Tekyakutteyo nze naliyo temwali bantu. Yasini tubuulire ki ekyaliwo. Amma tewali bantu ono Yasini ali mu nkambi tebamukkiriza na kutambula mu bantu. Yasini ekikulu abantu b'e Canada muli baavu. Kati yayiseewa okugenda mu show. Returns enkubuulira amazima. Yasini tubuulire Yasini omuntu ali mu nkambi bamukkiriza batya okugenda mu show oyitama. Mesaya saagala olimbe bantu. Ono Yasini ali mu nkambi. Uliriza Mesaya saagala ogambe mu abantu ba haters. Mesaya njagala kwe facts. Yasini Uliriza Mesaya alien skin. Njagala tuleetereyo video ye. Njagala awulirize alien skin. Naye nga kiri edimiza akyagambye nti ye alien skin nga ye yafuna ssente ze ne bamusasula kati promoter yaba yalufiiramu kubanga Yasini sokuwulirize. Njagala Yasini edimiza atwetere video nga alien skin ayimba e Canada. Alien skin nga yakajja njagala bannayuganda mawulire ogajjawa yali atya alien skin sente azijjewa njagala wulirize alien skin okuba bannayuganda lwe baamulaba nti abavuddemu akuba shommeka katukkirize ate bigi ayi amasanyalaze yagenze kata yafunye abantu abali. Wuliriza bigi ayi seba abantu yabafunye era nebeswa ekikulaga amaanyi g'abantu kata yafunye abantu babiri tokanga te Bobi Wine yamuwa amasanyalaze yamuwa amasanyalaze g'amanda. Mesaya nja kugamba ekigambo kino tewali ayimirira amaanyi g'abantu n'awangula. Oyalwanyisa amaanyi g'abantu ajja kukakanyibwa. Alien skin Alien skin yasemba n'akola show yagaana. Alien skin ali ku ssente ya Biwa Musolo bali ku Post Project. Alien skin atanga bigi ayi bamuwa amasanyalaze g'amanda. Era njagala bagamba abantu b'e Canada. Naye nga Katongole Yasini twagala twogere realistically. Kati labayolirako ngenda kuwa footage ekyokubiri nze sibeera Canada naye naliyo. Gw'omuntu ali mu nkambi wagenda otya mu show. Naye Mesaya alien skin muwagizi wa gavumenti yo. Wuliriza Mesaya alien skin muwagizi wa gavumenti yo. Omuntu ali mu nkambi obeera otya mu show tonnyonnyole. Sooka owulire Mesaya alien skin muwagizi ya gavumenti ya Yoweri Museveni. Yasini kyali wange mumanyi. Tolabangako tonnesibaako tomumanyi nakumanya. Mesaya ali mu kwekaza. Yasini mbeera Washington DC ate Canada nkugambe naliyo
Okitege. Waliyo Ngena otya. ba footage. Ngena ba footage. Tulaga tiketi yakuyingiza. Ati kugambe ngenda kuwa footage. Tenewunyisa Mesaya ng'agamba abantu sitambulangako. Tulaga kupona yakuyingiza. Twewunyisa ng'ogamba abantu sitambulanga. Nze omusajja yasomera ku Olakwa kyali mu kuvuga ngenda biba. Gwe Katongole Gweyebase okuzabuza enfaani. Wadduka mu nkambi. Yasini. Katongole tuveeko kusigala Mukiriza Fred artist alien Ali mu kambi abeera bwati sebo Mesaya. Ali mu kambi abeera bwati. Ali mu kambi abeera bwati. Yasini. Zuno Yasini. Yasinteleza kamera. kankulagene gyendaga. Kankulagene gyendaga. Ndowooza olabyeyo. Adikana natuseyo ddi. Ezo namba zaabwe ezo. Namba plate zaabwe. Kati ali mu kambi abeera nze. Video wateekako video giduseemu. Teekako video oduse mu nkambi. Yasini muleke. Kambe. Yasini bambi muleke. Ali gonde. Ali bwera. Ate kati video hiyo gitaddeko. Ali mu kambi abeera nga nze ni mu kuvuga. Ali mu nkambi. Ali mu kambi abeera nga nze. Nze nkugambye Canada naliyo. Walimba papa olaba afaananyi ddala okuyimbako Tulage kuponi. omulaba tulage tiketi kale. Tulage kuponi. Ati kati laba Edi Mesaya ndi mu kuvuga tolaba. Ngenda kukebera mbiteekeko. Nze nkyali mu kuvuga nina kyenda. Rita njagala omanye nange bwe nali mu nkambi watulagire emmotoka. Soma namba plate ezo, soma namba plate ezo mbulire ezo zaawa. Ngenda kukuyaga namba plate mbulire. Eriko kyawo. Nga sigiraba. Oba namba plate ezo muziraba. Naye ng'ofaanana Mesaya yakusinza okkiriza. Ozirabye? Kambi. Mesaya yinza Lumbuye teacher. Ako Yasini. Wanjise Yasini ng'ofaanana lumbuye. Ofaananye mulumbuye. anti ffenna tuli Baganda. Yasinize ndi mu nkambi. Enkambi si kibi. Si kibi. Rita nze ngenda kubawa footage wa skin nze nali e Canada. Osegeera. Naye Nze nali e Canada byonna yabbiba bye mwagala. Gulu Yasini webalama kubeera Canada. Abantu bano njagala obabuulire omanyire betulina byogera. Lwaki abayimbi e Uganda bagudde Mesaya? Abayimbi abasinga nga Alien Skin ali ba Fred artist. Alien Skin yagwa. Alien Skin yagenda e UK ekyaliyo mwakiraba. Alien Skin naye yakkiriza nti ali mu bagwi. Ekyabadde Canada gwe muna Uganda kikulaga ki? N'omuyimbi ali Uganda kikulaga ki? Toyinza kuva mu bantu n'osigala waggulu. Era njagala bategeeza abayimbi. Abantu b'e Canada bategeera era bamanyi. Era njagala kugamba ebigambo bino Tina nti omuyimbi wammwe mumuwa amagezi. Essaawa zino akozesa n'abamukozesa aba gavumenti. Alien Skin yajjira mu Sajja gwe. Alien Skin y'omu ku bayimbi abaali abavubuka talina music gw'ayina. Wuliriza bulungi. Alien Skin talina luyimba lwayimba ne luwangaala omwezi. Mbulira luyimba kikati lwayina oluliko. Abantu bamwagala yajjira mu kifaananyi ekyokulwanirira abantu. Mesaya mbulira myezi ebiri oluyimba lwa Alien Skin lw'omanyi. Ansa yino Bwana Katongole ekyo kyekibalowooza nti nno abaNUP mutambuza fitina. Si fitina gemasima kati Amalita omulamu okulala Alien Skin share flopping nekikukoleta omulamu okulala alina okwetereeza nga yeebyesi. Bobi Wine bwe yawamba amasannyalaze kata yakoze atya yamuwaga amanda oba ga chemical. Baswiti mtapinge screen bana. Big Eye
yali agendanga nakuba ekizibu kyalina talinawo nnyimba mpya alemeddwa nga ye omuntu okwekolako okufuna zitambula naye talinawo oluyimba kuba talina luyimba lugenda kukwatayo yebeereddemu ng'omwana Yasini katulinde so ya muganda we gwe bayita Mickey Wine katulinda ya Mickey Wine tajja kufuna yadde omulemo oyo Mickey Wine is a star sebo Mickey Wine ajja kuyimba abantu bajja kujja Goganda okukiriza nti Bobi Wine alina amasanyalaze ga chemical bwe kiri sebo kyagulanye amasanyalaze mupenako era tosaana kudisikasinga mu ekyo yasalawo Bobi Wine yasalawo ku kintu ky'amasanyalaze mwebale kubeerawo era kati bw'oba oyagala okukakasa amasanyalaze ga Kyagulanyi tululya basaha Alien Skin yali ayisizza basaha ne kati basaha e Uganda be boogera Alien takyalina waayogerera ate bannange Katongole enkutidde oli musajja muzibu saa ayimbidde emyaka 10 Katongole gundi yakayimbidde omwaka gumu omugeraagerera omutwayidde emyaka 10 nanti bwe yajja owekitiibwa pulezidenti yamuweerawo amaanyi bwe yagamuwa n'agateeka mu ttaka nadda mu Muhoozi pulojekiti nadda mu Muhoozi pulojekiti ebitalina makulu era omulamu omulala bannange omulamu omulala twafiiriddwa omwana wa King Mike abatamanyi King Mike oyo mwami kitalo nnyo bambi yafiiriddwa omwana w'omukulu musajja munne bambi alafuse musajja munne myaka 20 bambi kitalo nnyo nalabyaga amawulire neŋŋamba nti accident tunaazituusaawo e Uganda abantu kiki ekikyamu ki ekiri e Uganda ekya accident ekyo yabadde avuga kati kankuwulire yadde yabadde asala ku bigere kati kankuwulire Tina kino nkibabuulira amazima accident e Uganda tezigenda kuggwawo lwa kintu kimu Tirwa nguudo mbi wuliriza Tina wabula olw'okuba ffe abavuga abatambuza ebidduka ku makubo tetuli stende abantu bavuga emmotoka nga balwadde abantu bavuga emmotoka nga batamidde abantu bavuga nga tebalina pamiti emmotoka nga nfu senga bateekateekayo bikamera buli wamu ne bagawa ku tiketi kati abantu beekwasa nguudo nti Museveni okimanyi accident e Uganda nze Uganda sivugirayo na mmotoka kubanga simanyi oba nkipinga left oba nkipinga right mugobereza kuli maaso ne mugenda kati nze loole sigivuganga nako ekya accident enguudo zembi n'akavuyo kangi abantu balina we bayita Bwana Yasini Bwana Yasini kuwulira gwe mmezayi abesowaga anedda Tina yagende Tina agambye Yasini asobola nakoowa abantu omuntu ali kugundi ku highway Entebbe Express n'atomera omuntu temutwasamira ne bya nguudo mbi Rita nze kankubulira ekintu kimu mu Uganda ekyo ekintu kya accident kiviira ddala kwegamba Uganda yeso omuntu afuna permit driver's license nga tamanyi na kuvuga mmotoka okitegeera nga n'amateeka g'ekkubo tagategeera temuyina kyemuteesa okujjako gavumenti temusobola na kulaba nsobi zammwe ng'ogwe omuntu okuza otya nze just mbadde njagala kuwa kyakulabirako wano nze mbadde njagala kuwa kyakulabirako kitono ekyamazima kiri nti gavumenti wadde abannayuganda mugamba mutya mugamba mutya bannayuganda ffe tutta abantu bannaffe ku nguudo we are very stupid careless kati Yasini we ali mu motoka Yasini asobola okutunyonyola emmotoka ye oba esobola okugenda ku luguudo nga tebagitesitize buli mwaka nze Rita mbadde njagala bawayo ekintu kitono nnyo ekyokulabirako nze nafuna license e Uganda naye nga simanyi na kuvuga mmotoka nenzija nayo wano mu US ati amateeka enguudo zibeera n'amateeka gazivuga oluguudo lubeera n'amateeka agaluvuga okitegeera kati olugendo waatayize kyebaddegezaako balagawa nti wano mu US nagenda okufuna license oyingire ekkubo
nga mmanyi buli sign yonna manyi wenina oyimirira manyi wenina okuexitingira ng'ekyokukola nkimanyi naye kati eno omuntu afuna layisensi nga tamanyi na steering we bagiyita ositegeera n'ayingira ekkubo lwaki tagenda kutta bantu kubanga n'olukulanyi nti okuli mateeka obupande abantu bakubalira tebalina traffic laws ze bakola ki ze babeera nga bagugoberera kati kyoba osuubira mu mbeera bwetu enkuudo zitaliiko mateeka buli wamu binnya era koona n'agenda nga tolina kyogenda mukola okitegeera so kubanga era n'omuntu akoziza accident era amateeka ebiseera ebisinga tegamukolako okiraba kati n'osanga nga kavuyo keereere nze era wembeera e Uganda muleete omulala beera civilized Yasini mpulira engeri Bebe Cool gyayambala bagamba ayambala amagoye ebiki of course yenga abantu abamu abamanyi ebyokwambala bagamba that style era tayambalamu nga kanya oluusi naye abantu enga ezimu ebituli atongole atandike abo sijja kuteesaako Bebe Cool tandika mugobye ogwatina sobolejo ne Rita mwe mwabadde Uncle Sandy n'agamba bannange omulama gwa Bebe Cool Rita tulaga ku kifaananyi yes alinga agenda okulima omulama gwa Bebe Cool njagala ngambe Uncle Sandy inspired by Kanye West njagala ngambe Uncle Sandy nti omuntu omwavu takola choice omuntu omwavu tateesa mu bantu omuntu omwavu tabeera mugezi eva abeera musiru aba mugwagu Uncle Sandy talina moral authority okubeerako ekiteeso kyonna kyateesa ku Bebe Cool Bebe Cool musajja mugagga Bebe Cool alina erinnya ate omugagga tapulaninga kyayagadde kyakola aba na nyambala agenda okitegedde kati Uncle Edison njagala nkutegeeze bwe bakuwa t-shirt emu ya Bebe Cool gye yayambadde abaana bo beera okugenda basasula school fees omwaka mulamba bwe bakuweerako n'empale n'engatto mukyala wa bagenda kukola enviiri ayambale bulungi alye bulungi okumala omwaka mulamba kyogamba ekyo ekisaati kyeyayambadde kya ssente mmeka ezaala wange yawoomye eyo sitayiro abulenga ne sitayiro omusajja omuzeeyi bwatyo nga yambala ekisaati nga ne mukamwana atunyawo nga yambadde ebyo Uncle Edison gwe badipootinga nga n'empapula z'Ebulaya tomanyi bwe bazifuna nkwegayiridde kkiriza dipoti video yaffe baswiti mutapinge screen omanyi Tina yabadde ya wansi ku gundi ku Namugabo omanyi omuntu bwe bamudipootinga obwongo bukyuka baswiti mutapinge screen kati obwongo bwa Edison bwakyuka okuva ne bamudipootinga yali agenzeko e Bulaaya munnange nebigaana yali agenzewa Uncle Edison munnange aba yali agenze Bungereza n'ayoola eminyira ku kkubo ne gimutama anti tebaasoma okawula nga bavuma abantu ebipapula bye balina ebyobuyigiriza embuba Bati Vale simanyi Mariam Ndagire Sukulu nese beba Mariam Ndagire Sukulu maloboozi modro talina layisinsi esomesa abantu naye tuleke mukwano yasomesa ono omwalo omumpi litagwaleetanga ku gundi ku Munnayuganda gundi program mugambe mpiseeko ku Sike Luxury Hair bane twagala okusooka okwebaza omuwala nteekamu ssente buli bwe nzija ku live buli Sunday wamulaba owezegera nanviiri mpya omuwala bamwita Sike Luxury omwali mu comments yomukubagemegnakantibiyita nangu nakaviiri kano ne kano ne kano abuuka nangamba bika yambala bulungi kabikako bulungi kifuna bulungi alina obuvidiyo obwenjawulo ndowooza mubulabako bwoba okaga bonna buli kyaddondo ng'okuba security nga bukutuukako
alina obuvubi bungi nnyo alinaako ndekeki naako ndowooza ko kabadde kange that's how I was yesterday. Just know ebintu bikyuseemu bane mujja tugira baby naye nga kyemba mumanya nti bulo bonna nga bwemutera okundaba nga ne packaging nanyiga Sike Luxury Hair kati bwemba mwagala kwali wuyo bedda commentinga mu gundi comment section asobola okubalaga ku buviiri obwenjawulo alina bungi nnyo buno bonna buviiri Okay, Luxury Hair. Luxury Hair Luxury asomera abantu essimu. Esimu wuuyo, you can follow her in the comments. Comment section bibola banga mvuddeyo bwe nali bwente era manyiga Sike Luxury Hair. Bannayuganda bambi tubegayiridde mu following Luxury Hair. Omuntu gw'okubanga akwambaza Brazilian hair. Kansome namba Rita. Banange abagala obuviiri. Comment section. Okay, ne mu comment section instaddemu. Abagala obuviiri obuli authentic, 100% human hair. You guys can follow me oba munkubire ku 0758 469760 oba aba MTN 0789 771912. Kampala bakusanga. Okay, Luxury. Wandika mu comment esimu. Okay, Luxury. Yes dear. Lwaki nange tompa yakaviri ka mukyala wange akaakabi oba olimu okusosola? Bulungi nnyo ngenda akakuwa Mezaya. Bambi Mezaya. Buubwo. Obuviiri buli Uganda. Uganda akubulire ne wali. Uganda but we ship worldwide. Osobola okufuna kasukulu kyawe. Osangibwawa? Ndi ku UK Mall e Kansanga. UK Mall e Kansanga. Yeah. Omuntu bw'ajja ng'avudde bwa Rita omuwa discount ya mmeka? Ebeera business ya wali. Sikewe unmuting otuddemu. Omuntu bw'obanga ovudde awo nga Rita yakusindisa akalango yakafunye wa Rita atuweeyo ka discount. Bulungi leka business aleme gyogerera wano. Kolemu akaviiri. Era ate kasooka okulaba kekana akaviiri ke nali nyambadde ngenda bulungivu mukalaba. Lwennyini lunaku lwennyini lwe bankola ka sleeve munanga balungi. Ndoze era mulaba nali munene muzibu. Wali mu ddwaliro ng'osileeyo. Naye okimanyi Rita? Wali mungi bulala. Rita. Oyo Rita gw'otulaza n'owaka kati basinkana balwana. Balwana beekuba ebikonde. Ani asinga? Ono Rita wa digito. Kati nabutono akuba oli Rita kaggwa. Akuba na digito. Balungi temubeeraawo n'otunulangagala nga tonna mwetekemuko ku abantu batubano ne batugamba abagagga ne bava ku live nga tetubategeera enviiri. Oli unaave Uganda nga alina kaviiri ke kamu kuba. Teekako n'ennamba yo. Okay, love. Twambale kubanga buno buviiri tebwonooneka okaddamu n'okaddamu. Kiri mpaka agambye nti asangibwa UK Mall Kansanga level 1 shop number 26. Ategeyo n'ennamba yo. Ate ayogera bulungi. Mugende mumuwagire. Ono omwana atusponsor ayinza okuba kaleka gundi programu eno mpaka ssaawa ya leero bamuwagire. Sponsor waffe okuba kaleka programu eno mpaka ssaawa ya leero. Kalala era ndoza munda babanaye babadde mu following munda buli week. Katola kano kalaba. Rita. Waliwo n'oli sponsor bambi atuwa data wa gundi wa Katongole. Sponsor naye kwali netulidde omuwuliza kati apparently gundi ya ntulidde oyo muwuliza we sponsor. Kati ani atuwa? Kati Kate yatuwa data wa Katongole bamuyita Kate Kabiite. Bamuyita oyo n'omukyala ategese conversion ye Canada. Bamuyita Kate Kabiite. Bambi Kabiite Canada we bali sponsoringa Katongole waffe buli lunaku buli basaayi. Kate ne Lizzy banaye mwebale munange bwe muteekamu nga nange nteekamu abaana abo.
together. So maintaining is very important. Bano bagala okujja ko UK nkubireko colleagues muyinza okuba nga mwagala kujja kweno convention ye UK nga mwagala kumanya ki ekigendo kitegekebwa and all that musobola okukozesa na chance okujja okusoma ebya health and social care kirinamu agriculture ne real estate so oba okubira oyo omukyala Liz Ani amyutinga comments z'abantu. oli live owulirwa abantu abawera mu 10 class bonna bakuwulira of course prior twazitaddewo like they know what you're planning babadde babuuza there any information you want them to know bannange tusanise okula basidejjajja ekyo gyagala bamanye ku conversion kubanga conversion endaba etuusa 23 to 24 August Birmingham, UK. Convention is happening on those dates. The Birmingham Organization Convention. Yeah. It's happening at the Darlington McDonald's Hotel. Yeah. Abantu abanoonya accommodation kubanga walina okureservinga accommodation. It's not a must into enough booking a hotel convention mweri because it's quite expensive on accommodation. Osobola okuteeka bw'otunula ku fly eyo olabako address ya convention nti etandika ne B2 eyo postcode. So ogenda bugenzi mu Google n'oteekamu accommodation near B2. Yo ejja kuba computer ekuyimira accommodation ezo neziriwo. Olonde kujyamu gy'oba bookinga. Weeba ekuwadde wonna around B2. Tuba tusobola okulagirira convention woli you are walkable distance n'otutuukako so don't worry about that distance oba teweesuza ku hotel nti nina kubookingamu eyo ekintu ekirala omuntu yenna abamaze okufuna visas inform us so that we can support you kubanga bafunye already bangi tusobola obasupportinga nga we muva ku kisaawe some people come days early ate ekirala abakozesa enamba yaffe eya company mukimanyi nti bagikuba ku WhatsApp only nakuba nti otextingako oba okubako call ya WhatsApp it becomes expensive to call UK so bw'otubuulira nti ngenda ku travelinga aliya essimu eyo tugiteekako kubanga immigration tekubasa bakolera government Twitter can tell you that essimu zaffe tezigenda ku WhatsApp eyo mode of communication tebagitukkiriza so essimu eyo ey'omulimu bw'otugamba nti bannayinza enfunyo visa waliwo omuntu last year yajja 2 weeks before naye ng'atuinfominze tusobola okuteekako essimu eyo neddako singa ku immigration we batukubira tusobola okutaasa okuyitawo nti singa oyingira buyingizi nga tetumanyi abantu abasinga bafuna visa ne baba ng'ate ababbi obubbi sijja bagamba sijja bagenda kungamba ngende mu convention ate nze saagala genda njagala genda mu byange okugenda okola ekintu ekyo tigwagala genda mu bibyo otuuke ku airport otaddemu ssente bakube essimu nga ffe tetwagitaddeko tetumanyi nti ojja nga tewali oba naagiriko nga giri near rate oyikomugamba Lizzy I'm traveling bambi beera kumpi n'essimu nkezi bino bavedevede ku kisaawe banyimiriza era tugamba booti nti nze travelinga luno olunaku Lizzy nyingira nabo era nja kuyitiramu checklist nja kubuuza nze wasasudde hotel wasasudde kino wasasudde kino wasasudde kino nti ye nga tuzizaako essimu nga making sure omuntu agiriko full time to man the phone abantu abagenda okutravelinga mu wiiki ya convention yennyini tubaawo ne batches we bazikima okuva ku airport ku airport eri so busy ate eri just 15 minutes from the convention center to the airport so tubaawo n'omuntu abalinze mu batches tumanye ennyonyi nti KLM Emirates gundi zituuka far west ne wabaawo omuntu omu ng'abalinze ne tubagamba nti mujje omuntu oyo abayambeko paka we tuli so communicate tewali muntu agenda kukwata nakwesibe ku kibuzi communicate for your benefit and for other people's benefit. Abagenda okujja next year. Jangu tuuka mu convention register. Register tugizaayo ku embassy. Register ennaku zombi eza convention kwata mu Google weeyongereyo. Register for the convention. So people register. Era gwaba wa invite abantu bwemba ndi Uganda oba ndi America ndi Canada njagala kujja ku mwoleso ogwo invite bulungi right? Njikuwa bulungi nnyo. Waliwo ekintu ekirala ekyetaagisa oba nnenya bulinnya ngenda bugenzi n'ensaba visa n'enzija.
bw'oba omaze okuba ng'osasudde kati requirements eza visa ziri bwe ziti. There is 50% from this side and there is 50% from that side. Bw'oba ng'osasudde n'oregisteringa naffe manya nti already olinako 50% of what you need to enter into because you need a reason. Ekyo kintu kikulu nnyo, you need a reason. Bw'oba ng'ogenda kufuna invitation bakwano togamba agent nguliza invitation. Agent takuguliza invitation. Bamala ogigula n'agiduplicate nga n'agiwa abantu abalala mukaaga. Ng'ate gw'ogisinzeeko immigration. Nga wataddeko erinnya limu, wataddeko Rita Kagwa. Kati oli agents akoze paperwork n'ateeka Rita Kagwa na Christine German, CK Luxury. Oshiraba. Invitation kuba essimu gwe kennyini gyegulize gitwalire gweyagala okukolera paperwork. Nga yiyo kubanga agenda gisisingako. So invitation zezo buli lunaku embassy tugiwa updated list. Unique number efuluma nga ya Rita Kagwa era ya Rita Kagwa ya mwaka 2020 tugigamu. Kati buli lunaku embassy tuweereza amannya g'abantu be bali mu kukola koti gundi ne gundi Rita Kagwa eno ye namba yentuufu kwe yasasulidde. So we verify that number. Era bw'oba tewasasudde namba sikulinaako kisa bwe mbagamba eno false document. Emyaka 10 omuzungu akugoba wano. Lwa nnusu bisatu. So tokkiriza muntu kuteekamu oyo rubbish weegulire omanye nti ngifunye ennamba kweziri Rita bw'azibalaga ku flyer. Do the right thing for yourself. Omuzungu munyiivu nnyo akubaninga emyaka 10 talina kuwoza naawe taddamu agenda okuddamu okkuta ate era okkuta kuba kuzibu akuta n'akujuliza tonnatereera luli wa forginga. So ebintu ng'ebyo bisobola okwewala tubyewale. Ekintu ekyokubiri remember UK embassy tebaforginga bank statement. Tebagiforginga mu bye bakola ekyo tekiriimu. Kola ebintu ebirala byonna osobola obikola ne babikola naye embassy statement egenda ku UK. Bw'oba oli wakugisaba muntu gimusabe ng'ogimusabye kubanga gundi atugambye wano ani Mebo agambye abagala sponsorship statements azirina nga sente gyeziri nga bakubayo bulungi mugatiibwa nga gyeri ng'era bamukubira essimu n'agamba do you know Rita Kagwa ali wano atugambye gwe sponsor nti yes mumanyi oyo omukyala naye kati mufune invite from Liz bw'aba ababuze okubira Doka a-connecting ku 3-way call ofune invite from ono yennyini onanyini mukolo. Just know nti guno omukolo gulina ne website terigamba mbwoba ki Birmingham Uganda Investment Convention Birmingham ne bw'okiteeka mu tikali namba ya Liz embuzi teeka mutesi era ojja kulaba details omukolo gwonna hotel oteeka mutesi mu Google Birmingham Convention Uganda nga site yaabwe evaayo ng'olaba namba zaabwe ng'olaba details ng'oti ng'ogula invite you just only need one invite. Now paperwork which is statement ng'oteekayo just not visa ye UK siteringa ya Canada ebyaffe biri less than a month conversion within 2 weeks visa abantu basinga kati abantu basinga eka royal izi yagifunira just nabo bona abaana basinga bafunira 1 week and a half to UK. It's not something you can even call her tomorrow no mufunako invite no jate mbabulire mbagamba nnyo wano nadala abaana bafunye visa mwe bali kutamu kulaba gezi ne mujja ne musome ebintu mujje musome ebintu mufutuke ku airport mugende ku convention mu attending ask questions learn and go apply them. Kale Liz, waliwo ekirala kibadde ayagala okwogera? Very good time kati timing intuufu nnyo batadagula invitations register come for the convention n'ebyokuyiga bingi n'ebyokulaba bingi mujje and we enjoy a new life. Tubalinze mwenna. Kale mkwano, kale darling. Kale Rita, thank you so much. Thank you everybody who is on the line. Thank you so much, Liz. Mamulire, mwe muba mugula invite ku Liz temu mugamba. Mbusimanya you want to stay. Tabiyagala tagenda jibuza. Ekirungi kyo, the good news is talaba TikTok live zaabwe. Tazirabira talina TikTok account.
kati kujja kuba waliwo omuzizi engeri gugenda okukola screen recording eno bugimu ebijja okubanga gonsuddemu naye nga omanyi mugwala nnyo olugambo lw'ekisiru kati omugamba muyagala sigala ekyo kibeere ky'amazzo tomugamba tagenda gikuza mugamba nze era njagala kusoma kansikyokkeeya anti gugenda kubeerako kibange simundirese lizi anamukatanfune place okuwa abantu amagezi ag'ekibbi nga bindeetera alusaazi ne pulesa mbadde nkyabagamba bwe mufuna invites ku lizi temumugambe ebintu you want to stay visitor byagala gamba my passion is agriculture and health and social care kyonna ojja kufunayo kubanga agenda kukola ku health and social care na agriculture ebyo bisatu funayo ekyo weesoggamu weefule ng'akirimu weebere ng'akikola ng'omugyeko invite tagenda kuuza mu approve agenda kumugyeko that's it then awo ebisigadde otandikiraawo ogende kukole paperwork kati then paperwork awo weetega doka bw'oba olina kyoyagala okwongerezaako tell us kyenjagala okugamba abantu bonna bagenda osaba Birmingham bannange mwenna mukakase nti musaba this month kubanga kiba kirungi abasajja abo you apply earlier okubalaga nti weetegese ekimala okay kubanga tuyinza gamba nti ogenda kusaba visa nga wabulayo weeks 2 already visa bagigabira in 2 weeks time so which means when you apply in the 2 weeks time to the conversion which means you're not ready enough so mwenna abagenda ku Birmingham lately it should be this month mwenna nga mumaze oteeka your applications zammwe bazibaddemu in time then you get prepared and start traveling and then nyongera n'okubajjukiza eri medical conference eya Kate eya Canada eya December International Medical Conference invitations musobola ozijja Kate invitations musobola ozijja ku website yaabwe you can come and I hope you get the invitations nawe gwali eyo ng'osobola okwekolera paperwork awo mukole nenyo ojje tumuyitemu tulabe if it's really good then I can help you to apply it online oba ng'oyagadde nawe n'okyekolera then abantu mwenna ba applying Canada banange mukebere emails zammwe Rita nakafuna almost ba clients nga mukaaga kuba conversion eno yali yadde ndoza mulaba amanyi muyinza okugamba Rita hata mbozi tezibeera ku proof wano tuliwa baby girl banange ntandikirewa I want to give you a very big hug banange I have received the visa Rita you guided me banange very well omutima gw'olina omulungi simanyi yiyo evidence namutaayika ono omuwala bino bibala bya convention eno yennyini gyetugendako no gyetuli mu kwogerako yali omuwala ate Rita nyongera n'okujjukiza abantu nti bwe bakumye visa togwamu maanyi don't lose hope ddayo oddemu osabe oba oli awo Mukama ajja kuteerako omukisa n'ekisa ate era bakuwe bulungi n'agiriga ate tukubanga ye mulimu yabyagala naye tuba tugamba nti visa oteekayo n'oteekayo na chance yes n'okukola ekintu ekirungi it also matters kuba tojja kuteekayo ate bintu bibi tojja kuteekayo bintu bibi ate osabe Mukama Katonda akuyambe naawe kola ekirungi as we pray as well okay then nyongera okujjukiza abantu mwenna basaba Canada bannange mukebere emails zammwe Rita nakafuna abantu almost 6 babaddamu dda babawa visas naye ate nga tebakebera emails zaabwe okay kubanze emails z'aba client nzibawa most times I use their emails okusobola okulaba nti olaba email ezze okuva ku immigration make sure you always check your emails please kubanga mugenda kumisinga visa zammwe wayitewo ennaku kubanga Canada egaba ennaku 30 nga you have submitted in your passport kasita ennaku 30 gayitawo you cannot submit in your passport okuwa visa okay yes always check your emails banaye mukebere emails zammwe in fact all embassies they send emails either UK either Canada either Europe when they return your passport they always send a message that can you please come and pick up your passport wanga wamala weeks 2 nga togikimye bagenda gizaayo you pay a double transport to bring it back so always check your emails
And then passport applications ku doka za bwerere bannange mujje mwenna mukozesa omukisa tuba applying a passport for free. Bannange kataze Rita nyongera okwebaza Kate. Kate, thank you so much. Rita, buli invitation njengule wa Kate. Invitation buli njengule wa Kate. Rita, we are getting positive results. Kate, thank you so much. Webale mutatwerabira. Thank you for giving the immigration the invitation codes. We are positive. Kate tweyanzege. Thanks for being genuine. Because abana bambagenda ne bagwira scamming websites ne babamba sente zaabwe, but Kate is not like that. So I advise you when muli mugule invitations za Kate. Kate immigrations ajuwa updates za invitation codes. Yeah. Okay. Era visa za fizifuluma ne December twatandise okufulumya Rita. Kitegeeza nti bw'ogula invite ku muntu akuyisa ogenda e Canada oba America oba USA togiwa muntu kola ki? Yes. Ate nete aneba agent abali eyo waba olaba nga naforginga invitation yo. So genda ku website, write to the board of members obabuuza eno invitation entuufu bajja kuddamu. They will check the list. Bakebera invitation gy'obawadde then bajja kugamba oba ntuufu oba nkyamu. Ne statements bannange teba faking a statements to Europe, they don't fake statements to UK, they will ban you for 10 years. Okay? Woba okakasa nti sponsor agenda kuwa statement entuufu genda naye mu banka mugende ne ba sponsors mu banka mulabe nti babawa statement entuufu. Kale byebyo byange for today. Thank you so much to abadde katusangibwa ku Park Royal Shopping Mall, room number 105, opposite Watoto Church, oba ku Senana Supermarket. Enamba yange ni +256 708 84147. Eri +256 708 84147. Mwebale kwagala Rita kwagwa, mwebale muwabudde. Thanks for being there on every Sunday live. Musule bulungi, tubagala nnyo. Thank you. Bane Kate, badena oyo gwentaddeko omulala bamita Catherine Kabite ya organizing a convention ya June majirale yalesa bogaleta buli bona ba wisdom band. Kati ali organizing endala mu December ngenda jiba wano sneak peek yayo era singa obola banyonjiranga nnyo niyo page yange tebulako oyagala details ennaku ebiri naye kwali kuyo asobola okuwa invite just mwetaga binebula bine bya conversion nga mwetaga just invite then nikakuza wakaona utika application nolinda kunulaza genoba nayo yitaga nti tugenda ku passion kubanga babikubuza ku airport oyino okugala nti nosobola okutogalanga tinanabigao Banange ya medical conference about HIV and cancer. Ateno natuka kwa kubuza pazi oze ku conference n'abana ya doctor estate. Anti twasoma wali watu abisoma bali kubita bita atugambye anti kalunziga kati zikubuza abuziza. Kateno ye Canada ane Rita obumpulira Kulira baby girl, kulira bulungi ogera. Waliwo ekintu kye neewuunyizza nga bemba nnemba Mukama ankube kibuuko. Waliwo abantu bange nze kennyini nali mbataddemu ssente bambi nga bandaajanira dda nga conference yange tennatuuka eneya June gye twakamala gye bakurewardinze ennyo. Rita Kagwego wakoze conference eyo ekyo si kigirumamu ne Mukama nga ye mubezi wange ye mujulizi wange. Era cho eyo conference ya June yiyo yabadde mikono jogo wagikoze era webale nnyo mobilizing abantu webale kubawa kituufu n'obawa akube tuufu we balina okuyita okulaba nga bayingira Canada nga bajja okweyiya mu bulamu buno bukalubye back home. Ne Ritaluwa nasasulira abantu mu conference emu yali egenda kubeerawo mu June last year nga si yange ya muntu mumanyi sijja mwogera manyero mumanyi mumanyifu gundi eyo ngegenda kubeera Ottawa mu Canada wano neteekamu abaana 5 omu wa mulamu wange omu wa sisa wange nga akyala ali awo na UK omulala brother wange my own n'omulala
mukwano gwange nga yali yajja kuba ne Canada n'addayo ne bamumma ate nga njagala akomewo anyway nga visa ye yali single entry naye munnange ne babamma bambi ekyabamisa bakozesa kaadi emu eya banka okusasula visa application fee twali tetunnakimanya nti buli muntu alina okukozesa kaadi ye tebalina kukozesa kaadi emu okusasula that oba is it $80 oba 180 something kaakati laba nze ne neefuula bwe baba baaninga gundi bwe yakomawo nga babambye nga baba baanize emyaka 5 kino nkiwako obujulizi si kwekoza mbuba njagala tutunde invitation za December oba eza June next year baba baninga nga babagambye bakozesa representative ne bakozesa kaadi emu okusasula visa application fee kati nze ne neefuula atakirabye bingi nti nali mbasasulidde mu conference ya mulala yaliwo essaawa eyo nga njagala bayingira neefuula atakitegedde naye nga kanneekangabirize nze mbateeremu conference eyange eya June eno gye tumaze neetekamu application empya nateekamu application empya nga neefudde nti biri saabitegedde ne emails twazisomye amazima ga Katonda ali mu ggulu abantu 3 bafunye visa nga baba baninga lasiya mu June baba baninze emyaka 5 tebayingira Canada okuteeka application bannange baba wadde n'omu ngenda mu kuwulira ali mu gurupu ya bandi enene ennyo enetera n'okujjawewa sijja kubyongerayo kambireke bannange natidde era kundi abagamba nti baba bakumye togwamu ssuubi zaayo kennyini banyima kino kintu mbeera nkyogera banyima mukama mbonereze banyima first time okusaba visa naye nga nyina akawunti eyenkana ki nga nina ebyapa bimeka nga nina travel history etya naye munnange olw'okuba by then saataakingako travel history yange ate ne baŋŋamba mbu nyina insufficient funds nina simanyi ne travel history saajataakinze ne mbagattirako ekyapa ne nkola ne travel history yange natuula ku mukeeka ne ngyewandiikira for 3 days kubanga nali frequent traveler nga ngenda okusuubulanga buli kaseera nembyataakinga neetekako nebbaluwa endala neetekako recommendation from my bank manager nenzizaayo amazima ga Katonda ali mu ggulu nga ndi mukazi omukkiriza naddamu nenkola apiiro mu wiiki emu ne bampa visa ya 6 months era bwe nayingira wano sadda bemba nnimba mukama mbonereza njo kyolwaleera nsanyeewo kyo nkyesabidde so abantu tebaggwamu maanyi nze natidde Rita si byakulanga si byakuba bulanga era n'omu nze yamusasulidde n'emitwalo 18 egy'okuteekayo akatabo nzimwereza wano ku Sendwave so bannange abantu gye Katonda ng'akuwadde ekintu era kiba kikyo kujjako nga si kikyo owa bbaani mujje tukola apiiro bebamye mujje tukola apiiro ng'owa bbaani weekangabiriza n'obanga atategedde conference eri gye bakubaningiramu kati funa endala eri legit okole paperwork ali legit ogenda wa mukyala ddoka akolere paperwork oli atali wa NASA atali wa Kozaamu atali wa William Street mufune invitation eziri legit mufune ddoka tours and travel temugenda kugamba nti napiiro olaba bbaani ey'emyaka 5 yatambuddeko ne 6 months ekyo nze natidde ne babawa 3 abeewaayo okuddayo okuteeka I don't think nti Rita ayinza okulanga ekintu ekikyamu abantu Rita obadde olanga conference eya June 28-29 ng'abantu balooza byakubalaata balooza byakubalaata wagitandika July last year mwaka balaganga visas abaana bonna ze bafunye wano ate abaana basinga babadde ba TikTok kubanga twali twakayo omutabani wange yasombye abantu ku airport n'akoona nga mami kati nkuye toddamu kunkubira ssimu nkuye abantu bafune ubabeerete ng'akuye n'enkubira wisdom kaye ne mga wisdom jangu kiba abantu and that's not her job. Her job is just to get
Yeah. conference luyita abanwadde awaadi okwogera amazima n'okulanga ekintu ekiri legit. Conference was well attended. Twafuna abantu bisatu nakola soko tafuna 200 people lwaddako tafuna 300 naye ng'abayingidde nalinda mid of that conference ku Friday immigration n'enkubira amazima ga Katonda ali mu ggulu ng'embuuza abantu abali ku airport nga baŋŋamba bano abantu balina invitation zo oba balina fake. Omanyi omusajja bwe yantrikinganga nangamba these people are having fake invitations nembagamba nembagamba bansomera amanya read their names nga nina oledenze list yange mbeera nayo ku ssimu ate ngisharinga nabo imagine ne emails zaabwe trick gye bakola bakubuuza emails z'abo abantu bakugamba ritakagwa omusuubira okubanga ajja mu attending a conference yo nti ye kale mbulira email address yo okimanyi nti email address si kyekyangu okukwata kati naawe ne bakufunza kati oyina mu wiiki namba weeks bbiri 2 weeks towards your conference oyina okuba ne list eyo ng'ogiyina mu hard copy ogiyina ku software ku soft copy nga wonna we bakukwatira tebakwata offside nga nti ritakagwa nti Catherine Kabita at gmail.com njirina Kabite musuubira okuyingira bakubuza email tebakubuza kirala kubanga omuntu agamba wo registeringidde omuntu n'omusindikira invitation through your email lwaki oba toyina email ye ku lupapula waakiri oba ku ssimu era nataasa abantu 6 ku Friday nga baagala bateeka kwetokota ne mbagamba ndi wakati wa conference yange muntadde ku ssimu mukandaaliza abantu bange mbalize okujja okwateninga conference n'omwana abanona ali wabweru ku airport ku Pearson lwaki temuta abadelegate bange ne bayitewo ne babata kati mutunulira omuntu sewaana omuntu waliwo wano omuntu ali ku record abadde nga yeegaana abantu nga bamukubira agamaze basibamanyi ali mu myenge gyatamidde towards your conference oli mu mwenge onywa immigration egenda kukubira ikukwata offside oyina okuba alert saawa yonna zessimu yange tevaako 24/7 tebakulimba nebemba nebasa essimu yange esigalako kubanga sirina bwenkabya muntu musaayi nti bamudipotinze bamukomeza kwefoti bamutadde banaye babikola babazaayo that is being heartless. So bannange mbabuulira ritakagwa sisuubira ntayinza okulaba ekintu ekiri feke n'akiranga tayagala kwonoona reputation ye ekyo kyokka kye mbamukkiririzaamu ate ritakagwa takyetaaga nakwegayirira oba okusabirwa abamukkiririzaamu bamukkiririzaamu abamumanyi bamumanyi sijja kwogera bingi njagadde kugyayo obujulizi bwamadde sinaddamu kwogera namwe okubala ennabaze conference ne kusa leero sinnafunayo wadde day of kuwungola okuba namala conference nkola ate n'abaregistering aba inboxing abayitirivu bonna ku nzira mu bantu nga 33 aba inquiring about December. So bannange temubeera leeti bwenna ayagala okutambula okujja Canada mujje tweyiye nze wendi njabayirawo omubiri sente zembasaba ntono nnyo okusinziira ku service providers sente ze bansaba $135 is nothing okusinziira ku service providers ba keynote speakers tubasasula $2,500 nina okuba ne ba keynote speakers nga 6 for a day a venue ya $15 buli lunaku emmere ya wano bufe ng'ande erigetoke ya $15 so bambi musasule invitation ezo sente ntono nnyo muteese ne mukyala ddoka ku paperwork mujje tuyiye obulamu bannange Uganda eyongera kukaluba everyday ate bannange bemuba mu inbox nze temumbuuza mbunafuna omulimu waliwo yaŋŋambye bantu nga 5 mbunyambe ontwale ku looni nja kukola nkusasule bannange wadde nina NGO New Afro Canadian Foundation ne sirina NGO ereeta bantu eno si Dubai ebaleeta bwakadanga eno mujja kufuna butuuze bwammwe nkuleete ku looni nze ndiwo NGO eryawe ereeta abantu bwereere mwagala kunsibisa mwagala kusaza mbutuuze bwange olinaga hi how are you doing hope you okay tuukira ku nsonga hi kate njagala kino nakino ntagaza about conference mbulira how to start nenkusindikira ebintu notaliko kumbuza $335 zembeka mu za Uganda you can even convert it
kakati bensasula zino kwe kuli ne air ticket olalabeyo air ticket ngeri ku miliyoni emitwalo 3 nga kuliko invitation ne paperwork ne air ticket abamuntu bamanyi n'okumbuuza kati bwe nfuna invite kwe kuli ne ticket era n'omulimu conversion ate ebyomulimu bijjidde waggwe ebyomulimu Rita miliyoni emitwalo 3 omuntu agamba nti kuliko ne nze ngompa inviting adi Uganda nkubana sama nze tonyumiza na byako so long as ipise ku airport nze ndi Canadian awo mfuse Canadian amangu awo gamba de Uganda nga nasinana nzatenzi weba abe UK bana bali n'obumwanyi wakisizwa abana be Uganda abanene bambi babere transport anza okuberera ekizibu zitwala beziteka ku gundi butuziteka butuzishippinga nyingi just no like former wardrobe yonna nyingi ate zimu sizambalangamu. They are very expensive. Lwaki wa mukwano gwo Diana? Diana yaliko msaizi ya Diana twenkana ali size 10. Ngamba Diana gundi Diana wenansana. Live on TikTok. Guys, tap the screen. Now call a gastric sleeve. I'm gonna come Zarita. What's gastric sleeves? Gastric sleeve is when wogenda mdwaliro, botuka mdwaliro nagenda Turkey. At that hospital, the brand ambassador yawe. What they did, they wanted me to promote. I always promote them. Yes, kind of sikalango. That's the recommendation. Ochitagera. Nagena when atuka, because that's their brand ambassador, balino gereza kunze jembaleti eddagala. Nentuka bakukola incisions bulinganga wolaba wano. Olaba kakatuli nga batumula amatu. Zezo incisions babuteeka wano. Bakali bwavaako dda ku luto nalibadde mu bakwanga like buwona. Bawabuza akamu kaliko camera, akalala kaliko obakolera procedures. Bakendeza sack egenda mu emiri. I repeat, sack. Tebakujjako olubuto olwonga abakola tamitako ba lipo. No. Bakujjako sack munda digestion, that organ. Jibaita olubuto stomach. Sack yalo kiberanga ekinyira. Ne bakisalako ne bakikendeza ne bakitunga ne bakizaawo back. Bakijjako 90%, nakulyako 10%. So you live on your life on 10%. So all the foods you eat in your life they equivalent to 10% size of your tummy. So just assume nsobola okuwuta eno glass yonna nenjimalawo naye sobola kuyinza okwefailinga okujongerako endala. Okitegeera? Kale ebyokunywa byo tebirina buzibu naye let's start we're talking about food. Ngenda kulya emmere eya toddler. Omwana toddler. Let's assume nsobola okuwuta eno glass yonna nenjimalawo naye sobola kuyinza okwefailinga okujongerako endala. We're talking about food. Ngenda kulya emmere eya toddler. Omwana toddler, omwana ow'emyaka kati emmere eranjirira n'enzikuta. Ne bwe babuugi natampeka emu nenjimala nenjikuba wali nenjimalawo naye sobola kuteekako yakubiri. Initially nga nsobola okuteekako eyokubiri neegenda naye kati tebategeera kubanga oba okusi. Like you feel you're content. The most important thing that you're content, you're full. So, mind you, this treatment, like for 6 to 6 months, the last stop, 67 kilograms, I'm size 10. Initially, I was 100, so I'm not ekirungi kyange mu bunene nali ne packaginga naye kati mu abanene bannaku zino sibategeera mu abanene mweropa mbu naye nze nali munene nga seeropa otegeera nga tosobola laba bunene bwange kambawo evidence namutayiika oba yagala screenshotting amani inspiration ndozo olaba bwenti bwe nali ndozo olengera ku welcome ga nga ndi muka pasta mondo mukaga kate no group yali muka sleeve dolls ojiraba fena kono mwana nali nkola nayi omulaba yali bwati as we talk uno fena twakola sleeve ono mwana naye yagikola omulaba nayo nali nkola naye twakola
ndozo olengera ono karo namukubira luli essimu ffenna ono mwana Snapchat naye yagikola wuuyo yagikola last month Karo, as we talk Karo wuuyo next month mbaga ye naye kati ali 14 that means wedding ye agenda kwera size 12 oyo omulaba Karo nasolo Rita Kagwa bwenfaanana abalungi abaagalwa welcome Nabutono the newest Nabutono in town tebankolangako tamitak tebankola olubuto lwagenda luka simanyi gye lwabulira naye nalina ekisawo ng'era nze omu ku bawala e Uganda abakulembeza embuto nga tukitambula maaso ne as we talk lulwo tebanteekangako kambe tebansalangako sikolangako any cosmetic procedure on my body naye bwentu bwendi lwagenda luka buli woli emmere ntini ndozera olaba olwono anti nalwo lugenda luka kubanga batalina tolina nnyo byolya lulo olaba as we talk Karo talina nalwo lwagenze mugati bwagayitirivu ogenda kumbuuza Rita ndowooza olaba this is me Nabutono awe wange mugatiibwa akatubuto okalaba konna katini sinaakuwadde era bino abantu bwe babeera nga bambi batuvuma nono omuwala baali bamuvuma eyo mu Zimbabwe nga baana bamuvuma naye as we talk era ye Nabutono mu Zimbabwe bwabwe kati kwegamba Banabutono tuwera Banabutono tuli bangi nnyo noono omuwala naye Nabutono mukwano gwange bamita Tendo ali Netherlands funa mirimu ati tweddira gumyeddira nnyonyi noono omuwala mumujjukira naye yakola gastric sleeve yeah. Nange munda banakola sleeve abakola sleeve tuwera ndoza balaba bo bonna bibala bya sleeve ne Asha wuya sleeve ne Asha ne kati ne mutini nnyo fenna group yonna like twakola sleeve eno group eno tujita sleeve babies ndoza mugiraba tuli omwo tuli bayitirivu tuwesera noono omwala yakola sleeve. You're probably wondering how I ended up looking like this, right? Well, for that, I would have to start at the beginning. This is what I look like. Kati njagala okubulira nti bw'oba oyagala ka sleeve ako mugatiibwa ojja wano ku IG n'oteekamu active active international hospitals yiyo n'okoona kweyo ennamba eyo gy'olengera wano bw'okwatako omuwala bamuyita Selina agenda okuddamu Selina omugamba njagala kubeera nga Rita rather omugamba njagala kussa musawo wa Rita eyamukola sleeve tosaba birala kubanga ebirala sibimanyi binnyonnyola manyi kunnyonnyola kyokka gastric sleeve zokka mulungi wange ozera ogiraba gastric sleeve bonna Bannabutono gye bali eno bayitirivu naye bannange tutandike live mwebale kujja mangi you really come. Thank you so much for coming. Mwebale tutandike waliwo ayagala okubuuza ekibuuzo kukya okay mwagala kubuuza how much usually gastric sleeves bazikolera ka dollar nya but because of me bagenda bakolera 13 oba 25 era omukazi Selina bwe boyagala ne mugambe please I need to use Rita Kagwa half price discount code Rita bwagana kama ndono ne akwata gena bana bona abo bona bakarezi bakolera ezo bwagana ndopera because I will just call the management, the top management, and signing a contract because that's what my contract says. All my people, wherever you're coming from, so that they say Rita Kagwa have price discount code. Yeah. Gastric sleeve has nothing to do with any other organ. Olubuto luli waggulu so osobola ozaala ate cervix ezaala olubuto eri wansi so terina webikwataganira era ekisawe kibeeramu omwana tekirina wekiri anywhere oba wabeera wakaringa baby walala so you can see all my friends nina abakwano bange kati bana bonna bakola sleeve bonna bazaala so it has nothing to do with conception tewali because this is gastric kiri one so procedure bagikola wano wewa tebagikola eno owabeera baby yes so any other question please is it a surgical procedure
it's a procedure. Tebasala, ndagalo badam, tebasala. This is not a cosmetical procedure. It might be surgical, but they use incisions. Google what incision means. Incision is small holes. No. Kati baba zungu babera n'ebyuma nga wano wanayisaamu buli kimu n'alaba ku screen because everything is done on the screen n'alaba n'akola procedure eyo kabera kantu kati kabera nga wonodire ekisawo kiri kya stomach kibeera nga olaba eminyira okitegeera like mucus so asalako obusazi like bwatita ekisawo kye that's why bagamba boogenda gikola tebaagala munda mu stomach yo mmere so 24 hours olina okuba nga obadde tolya mmere because they don't want food in there. Ocheka bange sawa bagenda kijja ku 90%. Ati era bakiisa mu mwezi incisions ne bakijjamu. Nakiberangira nga olaba periods blood nga bitubeera mu periods ekibeera bakikulaga. So you can always go with someone, you go with your friend. Naye nabagamba bwoba tolina muntu wakugenda naye always okubira Daffin, mama community. Bannange buli bwogenda ettaki kubira Daffin nkiddamu saagala mu mpole mmere. Kubira Daffin to be there for you. Mama community. Era Daffin yasinze okubeera ku bantu bonna babadde ko ba US ebichi Max Mara. Daffin mukubire beba mama community that it doesn't mean to over America, Sweden, Canada, Denmark or kubira Daffin yaita Max Mara. Ku TikTok Max Mara Daffin Max Mara. Omunoonyako abera nyonya kola nyo lives. Naberako nga simanyika mukubiri nomugamba nti can you be there for me and him nakola procedure this procedure is that example young muntu like not to do but just Daffin omulwadde ali ata namuwadde omulwadde omulala ndowooza olaba kati era omulwadde naye yagikoze ate omulwadde omumanyi goni Mezaya mukazi wa mukwano go naye yagikoze Daffin yamubaddeko yakomyewo after the procedure takes 30 minutes you can imagine after the procedure obeerawo ku kale for 4 days ne bana bakusiibula naye nga it's 30 minutes abaana bakuyita ku snap oyogereko neggwanga jangu ku gundi ku TikTok sorry tutandike mbadde mbayitiddemu mu week nga njagala obajukiza nti tulina conversions ez'enjawulo tulina eye UK nga etegekebbwa omukyala bamuyita Liz nga simanyi Liz abaana basinga batandise ogifunirako of course visas and I'm glad zonna Doka Travels zirina ku 25 yazikozeeko zonna ziri over 25 zonna nsobola zibalaga zonna Doka Travels yazikozeeko nga mwenna muli bana ba TikTok tekuliiko wadde muzina gwa Facebook wadde muzina gwa Snap wadde muzina gwa simanyi I don't even know what those people are up to but people are using TikTok lives as means to elevate themselves while people are using Facebook and other channels downgrading other people. Nenja bane tulina okulaza Doka Travels oba aliriddawa oyo omukazi neno nayo omukazi yatujjira kati bane tujjira nga between ngera kuba ntekawo Dokas Manjari njagala banjulira Mezaya tulina Mezaya ne Julius kansukemba with full screen tulina Julius awo waggulu yabadde waggulu nga Julius mumanyi agenda kwesimbawo Kampala kuba MP 2026 banenge tulina okumawa mwana for bululu support na buli kimu he's been there for us banange tukawa banange support soldier wa principal tumulagera avo banange tumulagera avo makamala wuyo Daffin abadde babuuza Daffin wuyo mulengera mubitiibwa Max Mara nemuweereza invite then tulina ne Mezaya wuyo banange Mezaya wuyo Kina ne Mezaya wuyo naye nakuba kale wuyo Mezaya mulungi tulidde naye wano Daffin yoyo omukyala gwembadde Daffin olina obubaka bw'oyagala okuweereza abantu bo receiving nga mama community oyo omukyala tumwebaze tubeererawo nnyo fena tujja tweyogeza enzungu naye n'agamba sigenda
beekalizaamu Rita mpita buli muntu yenna abananga ayagala okukola sleeve bannange ekintu kyangu nnyo era omuntu gwe twa receiving it was only 30 minutes ng'ali mu theatre ng'avuddeyo naku 2 ng'ali mu ddwaliro olunaku olwokusatu abadde abuukabuusi mu hotel era leero yazzeeyo e London nga mulungi nnyo talina buzibu. Amina mukama mulungi. Oyo mukyala wa mukwano gwa Mezaya yagikoze. Congratulations to her. Kolako Rita yali bulungi nnyo yasala size alabika bulungi. Kati bannange Daphne si akola sleeve njagala obajjukiza just Daphne akuyambako ko interpretation eri boogera lutake oluzungu lutini abeerawo just in case something has happened oyagala kuta ku supu wa mukene okunyebwa nadduka n'abireeta tewali kunywa kashera. So sometimes you need that cultural some cultural whatever gesture ng'ojagala eva mu nsiyo oba oyagala kalo era jjaka kufumbira oba oyagala naye nga you're not supposed to be eating after the cycle oba oyagala just kunywa food so that she always makes those nazituleetera ey'enkoko eyaki ey'ennyama Rita ne mmadduuka ntuukayo ne mmadduuka abaagala olizi tuyinza omugamba tumaze kusida natugamba njagala genako mu biduuka kati n'akutwala mu biduuka n'otandika okusuubula ate procedure yawadde ejjo kati nganze bwentyo bwe nali yandambuza ebiduuka n'engula ebintu byange ebisinga eby'omu nju muno nabigula eyo era nanyambako kati banaye tusooke tudde ku gundi ku mawulire agabadde mu wiiki nabadde nagabaweereza bali abalala bali mu topics za leero tulinamu Nabiira ne Hataga Maximarawo ne bw'ovaayo mu Rwanda kale topics za leero tulina okay. Bananga abalungi katoke twanjule topics then I will take okubulamu kati mujja kubanga tutagala tubeere organized osobola okuvaako baby girl bambi abagala okunyumyamu ne Max Mara mugende mu inbox ye n'essimu ajja gibawa akola ebintu bingi ayambako ne ku bya visas era n'emigugu you don't have to byonna abikola she's mama just mama community kati top za leero tulinamu Nabiira and Habi Saga tulinamu Wizo kolabo ye kolabo ne Shifra tulinamu bagenda nokola embaga tulinamu prime minister tulina prime minister ompya tulinamu Donna Sali mu scandal tulinamu King Michael's son bambi naye yatugenzeeko tulinamu Nabatanzi Nabatanzi talimu tabaddeemu eza abadde agala tumuteekemu nengamba ebiri confirmed nganze Muganda bisinakumanyako magunyire yalimu erikwata ku Nabatanzi Kalule Angela bambi yafiiriddwa dadi we mumanyi oyo omwami retired captain Gon Samuel Chwan Kakalule yatugenzeeko mu maasawo Audience Kings concert yabadde Canada tubaddemu abantu bakomplainze ku Bebekulu's festivals of late outfits tebazaagala n'oli omwami bamuyita Hassan mumanyi oyo omwami Hassan yatuyambeko ku bantu abalange evicted 80 of them were gifted but they were gifted land titles 808 ate tewali taagala recognition just wanted to help ati tutandika tulinamu mpozi ndaba waliwo n'olutalo olulala oluli ku social media olulimu the usual characters bonna they ganged up on Juliet Zawedde the usual character these characters zonna zaganjibwa bakwano bajjawedde bonna bamuganjiddeko kati wedde bamuvuma the usual characters mumanyi baabeera nabo bonna nga tugjeeko the new members omuli Kim Love abali ku mutto Governor S Peng simanyi oba naawe mezea walipidde omutto mpulira bagamba nti naye wawagwala mpi ebbali oba oli kabebenu simanyi eza nti wedde ndaba live ku live eza damage control naye nga njagala obajjukiza nti nano ku Rita Kaggwa nze nga Rita Kaggwa brand sibeera na side
era okujjako nga I'm involved in that particular saga awembera ne side naye mba siri involved siri na side nsigala ndi guys tap the screen I'm always neutral and moderate in the forum no way genda katika tutandika na chiri wacho tutandika nacho where is Christine bana bapya abagala okuteesa tetubasaako lwansonga balina okubeera tugenda okukola mezaya bw'onooba olinangayo omwana gw'omanyi nti they need to be touched on tubayigirize blogging all these things waliwo abana bamanyi okuteesa current affairs and all those things ojja kuŋŋambanga oyinza okuŋŋa tuyitoyo ne mu comment tuyinza okubalabamu nga baagala kuteesa naye ng'olabanga fenna tumanyi kubanga abantu abamu nakikyegenereza mujano ne musaba because I'm not your usual vede but host mumanyi okulaba kati nze bwe yakuleeta sagala ate obeera ogume finalist wemule or picking on fights with people that are because ogenda n'obakwanga kawano tetuvuma topics zetwogerako let's assume twogedde ku shifura tesoza atandika ate shifura ayina ebiiso ayina twogedde kuuza reasons olimba ate wizo omubi oba ne tumubone shaming we talk about that particular saga as TV does but we don't pick on people to try to oba okuba body shaming oba okubavuma okujjako nga that person over went person on that oba koyo panelist that's when we shall do that of course kugenda sirika ng'omuvumye ng'ongame Rita ogira akayimba akasongo era nange ngenda kufuma tugogira olukimbe kyakubyataala kyengejjako kugamba naye nga tutandike live n'esaga eri mu maaso eya Nabiira ate baba balina okukuuma empisa tebalina kuyisa mu maaso kyatategedde abalina okuwuza kimulumye ng'akigumira ono si wajjajjaawe abantu bagamba baagala kuteesa naye nga bazze kuyamba abantu balina okuteesa nga tumaliriza kinaabya ate gwe Julius sinya wantama ate okuvuma omuntu nga nkugoberawo wano si wajjajjaawe just bambi bwe mbasi balabye just ate nze mbagoberawo tomanyi era benkusanga ng'oli mu kuvuma weagwovumano kwa panels nkugoberawo mu bwangu olaba kati do you see all other tiktokers ababeera kuno okay it's TikTok but we didn't come here to brand ourselves as tiktokers no we are here because we already have names we're branding as TikTok. We're not tiktokers no we are just using a TikTok platform to word or present our opinions. TikTokers like those embedded that's why you never see us acknowledging them, giving them shout outs or even talking about them. We actually don't mind about them. They do we actually have you realized that like we don't even think they exist? Twabazira ng'omukadde bwe yazira empale. Twabazira. So bobango obiro yagala kuyomba. These are wrong platforms. Yagala kuyomba. Twabanga omukadde yapowa empale. Tetubogerako singa tulinako wano bangi nyo babeera always mu scandal. Era nazo scandal tuzi omeetinga. These people, how comes NBS, NTV, Spark TV, Delta, why are we discussing them? Hey, that's when I tugende maaso tusimbule embalasi tubalamusizaako bannyabwe ne basebo mubale tuwuliza nga buli wasande tubeeranga wano n'emiramu egibadde mu wiiki mwebale tuwa amatu gammwe mbalamusizaako bannange mwena nkomiza ya Mr. Katongole and Mama Rosebell na butono mu bwati Henry Trent Angambe. So what are you doing on TikTok? We did not come here to promote TikTokers. We've bamusindise awolita tulina kuwabuzi abavede tulina bawa baleketo wabise TikTok meaning that twamanyira ku Facebook nwe twakola jali sicho kubanga nzinze nabawa nze nabawa priambo ya
ya Jalia. Naye walabako nga njogerako ku bya TikTok ye. No, nayogera Police adidi yafa kati fa nawe gwe tumanya 24. Yafa sima pole because picture picture yafa. Yagamba afaneze na biwandika afira ddala mulambo. Kati ubasto abona agendera ku comments z'abantu. Yambe ko kusaga ani ajimanyi saga abateesa mu tuteseze ku saga ya Nabira.